Fiiki Gaza n'omuwala w'essomero gwe baakwatidde mu kibiina. Obutambi bwabwe nno bugenze viral. Gwabadde ali eyo obutambi bwenjogerako wabula badda oba tonnababulaba. Woba obadde tonnababulaba tuula waneno ku channel yaffe. Waneno nga wetukutuusaako updates za buli kimu ekigenda mu maaso. Nga ne bankuba kyeyo tetubeerabidde. Tugenda kwogera ku mawulire ga mwana mulenzi Fiiki Gaza embeera gy'alimu obadde okimanyi nti mbi. Era nga waliwo akatambi akasasamazza Abannayuganda. Kuno nno nga kwe kuli abawagizi ba Fiiki Gaza. Teekako n'abo ab'eŋŋanda be Fiiki Gaza we babadde bamukwatiridde nga bagezaako okumutambuza bamuwadawada bamutwale mu ddwaliro afune treatment. Ate nga abalala bagamba oyo mubbi mumuleka afe twabakoowa okujujumya ekyalo. Ebyo nno bye bigenda mu maaso ku sayidi y'omuyimbi Fiiki Gaza wabula ng'ate kyana kiwala ekirabika obulungi ekirungi ekyakula amabina amanene bwe gati. Akatambi kaakyo n'ebifaananyi byalabikidde ku mitimbagano gya social media. Bino nno ne bireka ebibuuzo bingi mu bantu. Ani yakutte akatambi kano? Ani obwedda akuba ebifaananyi omwana muwala ono? Ye omuntu eyamukubye ebifaananyi ayina kigendererwa ki? Baana banne baasoma nabo? Oba ye kennyini ye yeeteze essimu? Musomesa ye yakubye omwana ono ebifaananyi kiki? Ye ng'ekigendererwa ky'ebifaananyi kyabadde ki? Ku katambi kanyayo kennyini kw'oba otuula. Nze Sheila Adita, bw'oba obadde subscribinga ku YouTube channel yaffe, tuteekayo videos ennungi ennyo zotalina kusibwa. Subscribinga, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo oleme kumisinga. Kati nate wano nga bankuba kyeyo tetubeerabidde. Twogera ku bintu bingi nnyo, tusomesa, tuwabula, twekansolinga. Wabula ate nga nawe ayagala okutumirako wandiika message mu comment section nja kubanga nkutumirako yonna gy'oli. Katugendeko mu bifaananyi bino ebisaasaanidde ku mikutu gya social media ate nga tubeere nga tukomawo. Akafaananyi koolabaako katrendinze nnyo ku social media naddala ku mutimbagano gwa Facebook. Fantastic nga kalaga omwana ow'obuwala student ali ku lubawo alina byawandiika naye maama ng'alina omugugu gw'ebbina. Njagala okubategeeza nti omwana oyo muto. Bw'omulaba ng'omugimu abaana ennaku zino oba bakuba biki mu malwaliro. Abaana bagimu, omwana alina omubiri, omwana alina ebbina liringa lya mukazi mukulu. Njagala okutegeeza nti bakusiba emyaka 3 singa oba okozesezza omwana atanneetuuka. Bannange, emyaka 3 olaba ng'emitono naye nga kali akakolwa kabeera ka ddakiika 1 oba 2. So bannayuganda, abaana ennaku zino bagimu. Singa kisoboka gavumenti yandibadde tuterawo n'enteekateeka ng'etuwa obuumu obusooka okukebera emyaka. Kubona omwana omulaba ng'omuntu omukulu oyinza ogamba kiringa 27, 26 ne bagamba kya 17 years. Naddala ebyana ebisheeshe ebiva embalala ekyana kiba kito naye nga ekiina omubiri gw'abakazi bakulu. So don't follow victim bannange. Oyo nno ye mwana muwala atrendinze ku mikutu gya social media olw'ebifaananyi bye n'obutambi bwe. Obutambi bwe sigenda kubuteekawo wano olw'ensonga buyinza okumenya amateeka YouTube nejjayo obutambi obwo oba video yaffe ne bagikwata. Ate nga ffe tetwagala kiri kimu. Twagala tuteekayo waaka nga teyesisittaza muto mukulu kabeere omukadde. Abantu abasinga kumwe mugenda kumbuuza kyawo ekyamaanyi ennyo omuntu ky'alina okulaba. Kikyawo ekinyumya ennyo kyawo kye mutalabangako. Yes, alina omugenda kumbuuza ebibuuzo byonna naye kimbuuza gw'olabye eki? Gw'olabye eki? Wuuyo mu katambi bakugambye nti omwana omuwala oyo muyinza okumulaba olw'omubiri naye nga mwana muto era ng'omuntu yenna gwe bamukwata naye ekitono nnyo myaka 3 mu kkomera. Ate ng'emyaka 3 mu kkomera ogiraba ng'emyaka emitono nga tebannaba kuteekayo naye we bakuteekayo olw'okakasa nti egyo emyaka mingi. Ate era ne boogera ku nkula y'abaana ennaku zino, omwana alina omugugu gw'ebbina. Omwana yakula amabina gasinga n'aganga omuntu omukulu. Omwana alina amabina. Kati ffe abali eno we tumulabidde olwo abasomesa bali ku ki? Bawulira batya bannange? Oyo anaagenda okutuusa emyaka gye tulimu nga likomawa nga terikuze. Aye Mukama taata Katonda otonda. Kyana kito, kigimu, kiyina akawato,
kiyina ebbina kiyina ekitumbwe mazima ddala nga neeyagenza okukwata vidiyo eno yakakiddwa bukakirwa ng'alaba takyasobola kukyebeera takyasobola kugumiikiriza ko ye bino tukooyo biraba fekka katubiweeko n'abantu abalala kati wano we neebuuliza bazadde be ababeera naye ewaka bawulira batya okubeera n'omwana eyakula mu nkula bw'etyo bannange nange abalaba vidiyo eno naddala abakyala kano akatambi kammwe abaana bammwe mubatuuze mubabuulirire abaana engeri ensi bw'ekolamu engeri ensi bw'etambulamu kubanga engeri abasajja gye bakyamuukiridde ku bifaananyi by'oyo omwana n'ogenda bugenzi mu comment section buli omu alaba ng'amaze already okwebaka naye bonna ekibajjidde mutwe kwebaka n'oyo mwana bonna ebigendererwa byabwe kimu kati we tuwasabira mu abalina abaana abakuliridde abaana abakuze mu myaka bali mu senior 5 senior 6 balina akafiga akalungi mutuuze abaana bammwe mubabuulirire baleme ku papa abasajja bano amaaso gabali mu ngalo ate baagala kutuloozaako bulooza batini nnyo abajja gye tuli nga batwetaaga naye ennamba y'abasajja esinga efa kuloozaako n'alaba ekyana ekitonga ekyo n'amanya kikyali mbeerera kirimu supu omutima gwewanise guti n'ennywanto agiraba buli we kitambula ebbeere lyesuukunda teriva ku kifuba akiraba ebiseera mu bulago kiri ku nakyo yaakyo tekiriko yadde kakopagaalo kiyina entumbwe kiyina akawato kannumba kiyina ebbina likoma eryo nga muli atandika okkuba obufaananyi batandika olimbalimba abaana batandise okubeebakako era wano wensabira buli muzadde gufuba as much as you can nga buli kintu mwana wo kye yeetaaga okimutuusaako aleme kubeera na mutima guwankawanka yenze Sheila Adita imbagala nnyo twesange mu comment section.